abantu b'ebibanja ab'ebika ebisatu baali ku ttaka Kalangwa lye yatwala Kayunga kati family kimala kati mwami Kalangwa obulamu bwe yabuwangaaza abantu abajonyesa kati ate muneffe bano ab'ebibanja ye ate ekibanja abatayagala kikwatako kati abatalina ssente ettaka we tebwekola ki bwe ligenda eky'amateeka olunaku lwali lwakimuleese okulaba nga tuttaanya abantu abalina emisangosanga abantu abalina ebintu ebyekuusa ku kibba ttaka era sawa zino bayinza kuvunulwa batya naye nga tunagenda eyo agenda kubuuzaako then tutandike ye ategeera atya Kalangwa otherwise Kanso Matovu sebo nkwaniriza nange okulaba sebo obulamu bugamba ki obulamu si bubi kozi mweno ombuzeeko nnyo owaye tukwataganamu n'emirimu naye nakusuubiza nti tunafunangamu akadde ojja nontuukako ne tunyumyamu so Kanso omutuuze omba omugenzi saawa zino Moses Kaliisa Kalangwa erinnya bwe lyogera Kalangwa muntu ki kyayinza okuba ekyenkizo nga bwe nabagamba last time abagamba buli abadde ebitundu Kayunga genda yingirako ne mu Busoga awo bonna bw'oyogera erinnya Kalangwa ekisooka omujjira kimu ettaka lyange liri seefu kyekyokka naye Katonda mulungi nti osobola okubonyaabonya abantu ebbanga naye Katonda alina obudde bwe yatupimira oba olumu atukanaga kisusse n'ataasa ekimala kati mwami Kalangwa obulamu bwe yabuwangaaza abantu abajonyesa era nali luli last time nabagamba abantu naye along the way from where we had stopped leero nalabawo omuntu mwe yagezaako okurespondinga ku bye twali twogerako naye nga weeyo ng'ali mu ttiimu ya Kalangwa nangamba bannaayi omusajja yaleeta obujulizi nga yasasula ettaka yaligula lwaki abantu temuwulira ate nga nakibagamba ettaka lya Kalangwa lyonna kati ezo gundi waliwe bali balina squamalozi esatu ezo kiye yakeberanga bukebezi ku ttaka n'omanya nti lino teririiko kyapa lyenkana bwe liti bagenda mulandiza osobola okukebera n'omanya kasi ekyo kikolebwa kitya ku muntu waffe Lemaani okitegeera kati Lemaani abantu bonna wooli bayinza okuba omuli ettaka nyiniryo yamumanyi gw'oli ku kibanja survey ajjaawo n'apeekingawo coordinates wooli n'agenda mulandizi ne bamulaga ettaka liri ku kyapa ki era ewabanga ekyapa ekiriwo kikole bakulaga amannya mwe kiri bwe kibanga si kikole era survey akugamba nti kyapa nti tebannakikola nti ettaka lino likyali ku blue page kakati Kalangwa kye yakola yanoonyanga famire ki abaali bannannyini ttaka eryo abamu balinga tebamalina kumanya kubanga eyo bantu waalinga wakalu nga wabeerayo balunzi era abantu abasinga abali eyo weeyongerayo nga nage Kayunga erimu amawanga mangi naye wali abalunda abalaalo abanyarwanda abaki so be basinga eyo kati Kalangwa yakizuulanga nti eno square mile bannannyiniyo tebaagikola naye mayindi yo ttaka eryo lyabangako abatuuze ab'ebibanja bo abatetaga omanye ettaka emanya etteeka teriteeka ku wa kibanja tteeka okunoonyereza ettaka lyendiko lyani ow'ekibanja ajja n'abeera ku kibanja bwe nannyini ttaka gw'ojja n'omweyanjulira nti wano wooli ettaka lyoliko lyange n'omuwa n'obukakafu bw'omuwa obukakafu n'akugamba ssebo nsanyusa okulaba landiroodi wange nti obusuulu bwo mbuteekewa n'atandika okuwa obusuulu bwo etteeka kirikola naye ng'omaze ye yajja n'akweyanjulira ow'ekibanja tayina lunaku lwalina lwanoonya ttaka lyendiko lyani ekyo kimu era etteeka lyayonga ne likiraga n'omuntu afuuka atya ow'ekibanja abantu bonna abali ku ttaka yonna gye liri naddala eyo ebbalibbali omanyi abantu abali mu bibuga wano baba balowooza ensonga azitabanga ye waazira abali okumanya kungiko okusinga abantu abali mu byalo ffe tutuukayo eyo n'ogamba bannaye nga abantu ttaka baali batwalako mu ngoli y'ekyeyonoonere balina ekibanja bakiziiseeko abantu ebbanga lyonna bajjajja baabwe azaaliddeko azukuza
omusajja najjo muvubuka yenkana nganze nga alina ekyapa yakakikola ewiiki egi nabaga muveewo mugende nabaga toli yazze nanyini ttaka munne n'atugoba wano wetutwala bijja so etteeka lyakuuma omuntu afuuka atya ow'ekibanja buli asangibwa ku ttaka ly'omuntu ku kibanja before the constitution of 1995 constitution gye tugoberera nga tennajja naye ng'ettaka eryo walisangibwako ng'olimazeeko emyaka 12 ng'oli wa kibanja ate tulina ow'ekibanja ajja ku ttaka lyo gwe n'omuguza landlord n'omugamba nkuguziza ku ttaka lyange ekibanja kya eka 5 oyo naye wa kibanja era amateeka gamumanyi kyokka tulina ow'ekibanja ajja n'atuuka olwo n'alaba ekisiko bw'alaba ekisiko ye n'asaawa n'azimbawo n'atandika okulima kyereeta ye najja buzalagawo space omuntu oyo singa anaabeera ku ttaka eryo n'awezaako emyaka 12 unchallenged nga tomuchallenge nga nti waiva ku ttaka lyange n'ogenda mu mateeka oyo naye wamala emyaka 12 afuuka wa kibanja oba tokyasobola mugoba kuvawo bweki bovi kati etteeka eryo kirigamba kati abantu ab'ebika ebisatu abo benkumenyedde abantu b'ebibanja ab'ebika ebisatu baali ku ttaka Kalangwa lye yatwala ekayunga kati family yewe kye yakolanga ng'ate ne family ezo zaazudde ababanga balina awareness ku ttaka eryo nti abantu tetugenda kutunda bwe mwagaananga mu mirembe era yalitwalanga mu maanyi abantu bangi baafa ekayunga lwa ttaka nga bamutaddeko embeera bogezaako okulemerawo oba okuteekako embeera ntovaawo obulamu nga bulugenda naye kati Katonda simanyi oba yabasanze ate ne beetunuulira beyasoosaayo omanyi abantu olina akantu kewabuuza mu show yaffe eri eyasooka nobuuza nti oba baasabye Katonda kikaaki Katonda teyerabiranga ku bantu be naye abantu kye batamanyi ffenna tugenda kufa simanyi lwaki gwe nnyangu ontuuseeyo mangu ndeka ngendere mu budde bwange obutuufu kuba naawe ojja kujja oyagala tokola ki kati abantu abo yabasanze so abantu kyemba njagala bamanye nti bantu bangi baliyo bajja kulasa eno ettaka oliberako ow'ekibanja ali mu biti ebyo bisatu kati n'ow'ettaka naye n'akuumibwa etteeka naye ne limukuuma mu ngeri ye ow'ekibanja ono nti nga amaze okutegeera bw'anaaba anaatunda omukisa asooke guwaggwe landlord wonaaba tosobola oli muwe go-ahead atunde gwaguzizza mukwanjulire so etteeka lyayagala okuteekawo harmony wakati w'abantu bano babiri landlord n'ow'ekibanja naye kati Kalangwa ebyo teyabitunulamu talina tteeka lyakolaki lyagoberera ne enguzi eri wano kooti bwekayungawo bonna weetole tugende nga buli mukono gye kati yateekayo ssente kuba babba ettaka kye bakola bw'ajja n'asala ettaka lyo oluzisalako n'asooka n'atundako ssente zajje ku ttaka lyo zakozesa okulwanyisa kati ate munaffe bano ab'ebibanja ye ate ekibanja abatayagala kikwatako kati aba talina ssente ettaka lyo teweekolaki bwe ligenda ekyokubiri abantu njagala bongere bakitegeere nti olina ow'ekibanja olina engeri za mirundi esatu landlord ng'omulabi bw'oba osobola okwegula teesa naye weegule akuwa ekyapa ofune kye tuyita conclusive ownership ku kifo wooli bwe nfuna ekyapa mba nfunye obwannannyini obwenkomeredde oba gwe ow'ekibanja osobola okugamba waliwo abateesa ne balandlord timbadde nnyina eka 5 kankuweeko emu kankuweeko emu nsigaze nnya eryo nalyo kube it is optional you can either take that way oba nedda naye byonna nze nkuwadde options osobola okukozesa ey'okusatu nga byonna bigaanyi mugamba obusuulu bw'ombuteekewa ttaka lyange kwe nnimira nnyina akafo katono eka 3 sisobola kusalako siina ate sente zeegula nsaba okkirize ngenda kusasula ng'obusuulu mbuteekewa bwagaana kwata obusuulu butwale ku ggombolola bakuwe risiiti kasi bitu bikyaliyo bwe bujulizi bwo nti oli ku kibanja ekyo mu mateeka ate okomplayinga then ge makuba ameka kaso katonda awe nyine wetubadde mbadde kankamaleyo tewali teeka muteeka option yonna eba wa kibanja
dembe likutwalako tewaliyo tigundi teeka mukisa gw'eriwa wattaka kukutwalako kibanja kyo nga tosasuddwa era ekisembayo ebyo byonna nga tobisobola era osobola omugamba nti naye oba oyagala nnyo okukozesa wano wembeera nti nsasula ŋŋende nveewo noonye walala mubalirire nti wajjawo sente meka nti wajjawo miliyoni 3 azikwata azikuwe ogenda ogula ewalala etteeka bwetyo lyakolanga bwe ligobererwa tewali ajja kulumya munne naye abasajja nga bano bakalanga bwe bajja balina amaanyi mangi amateeka ne bagatyoboola naye nga nganze abantu bangi bennyambye ku issue ezo naddala abalina ebibanja abalina ettaka abantu balina obuzibu ne families taata yafa twali abaana 5 nti naye omusika ebintu byonna abyefuga talina gwe yali awadde naki n'akamu era amateeka nabo galambulula omuntu bwafa nti ebintu bye bikwatibwa bitya emaali ye nti omusika alina nkizo ki ku banne nti waliwo abantu nabiraba ninaku mu kyalo juzi gye nalaga nyina famire yankubira awo ne ngenda okubayamba ng'abalenzi 3 bakudda kuba nnyinaabwe 4 ne babagamba mujja gavana gye mwafumbirwa bino ebyakitaffe era bo 3 ne beewaŋŋamya ku ki abantu abo nyino kirungi nti bayambiddwa twabayambi ne bafuna share yaabwe abaana abawala kati issues bwezito related mu kulyaza amanyizibwa ku ttaka ow'ekibanja landlord mwamufuna abafuukidde ekizibu waliwo n'abalina ettaka genuinely naye nga tebamanyi where to start tulina ettaka taata waffe yafa naye twagala kugoba ku kyapa kyaffe wano tukifune tetumanyi wawe tutandikira wa tutambule tutya abantu abo bensingira ddala okuyamba maasawo nja bawe ennamba y'essimu kanso mbadde nsaba wali tutangaze kwe mbadde njagala okubuuza wali oyogedde ku busuulu buliko ekigero obusuulu oba buli landlord ali waddembe okugereka obusuulu buli omutwalo gumu gwe basasula buli mwaka osasula omutwalo gumu buli eka oba buli mwaka ekibanja tofaayo naye kiba kiriko ekibanja mba simanyi bunene bwakyo kyekisooka ebibanja n'ebimu ku demarcations kutwala biri ekibanja abantu basimbanga mpaanyi endagaano z'ebibanja zagambanga nti gundi aguze ekibanja ku mwami gundi nga mu bukiikakkono kikoona ku mwami Matayo mu bukiikakkono ne kikoona ku Isaaya wansi waliyo falasika ne sokola sikiika ekyemmanga kati tebakulaga nga muuko bunene ekibanja tamanyi acreage era acreage asobola kugimanya lesa asuma ow'ettaka ayagala kumpa ssente kunkompasetinga lwajja okuleeta surveyor apima ngamba nti ekibanja kyo kya eka 4 kati ow'ekibanja tamanyangako bunene bwa kibanja kye bo baba bamanyi nva ku luwanyi eri nenkoona ku luzza emmanga ate mu wano mu kutambula ne ngenda ku Matayo nenzikirira egindi ebibanja byo tebabipimanga kati ensonga lwaki abamu balandlodi bagambanga kimu nti andeeterayo ekkanzu bwe yabanga kati yatutulinayo ekkanzu nti ejja kulene bwe buti kakati bw'oba omulembe gwa ssente omutwalo gutya gumu bwe busuulu bw'okwata n'oteekayo. Kanso, tukyali ku nsonga ze Kayunga zinjagadde okusimbulizaako ebibuuzo byonna ebisinga obungi. Waliwo kansala eyafudde nga yakalayira. Wayogerako ku ddogo ly'e Kayunga. Kansala we wamulabye ekisolo ye wagitegeera. Sinnagiye saagigoberera. Naye yamala okulayira bw'ati bipapa bwe yazikirira awo wennyini era nga kiteeberezebwa nti kansala ono balinamu embiranye ne munne eyali egwanyiza ekyobwa sipiika. Naye era naye yaziikiddwa era ebyabadde byogerwa byadde bisongovu nnyo naye ng'era nayo byekuusa okubeeramu engeri y'eddogo. Kakati ekisooka mu amateeka tegali kugonaizinga ddogo. Tegamanyi ddogo. Kubanga tolina bw'opuluvinga ddogo nti buli musango oguvunaanyizibwa mu mateeka okuyimirirawo gulina ebintu byokakasa ingredients oba elements zotuwa nti bw'olabanga omuntu akoze kino kirina okuba nga kyabaddewo ne kino okukola omusango guno. Kati mu ddogo tetulina birungo ebyo. Tolina w'otandikira. Tolina w'ogamba singa twali tulina nti ejjembe nti
liba lyambadde bwe liti era bwe liyitangawo omanya lyasindikiddwa ewa gundi naye tetumanyi era okujja ndowooza ababibeeramu naye tuwulira gyembeera oba tetumanyi bwe bifaanana ate tekiterijja na mu kkooti liwa obujulizi nti offe twamutuze nga gundi tosobola ddiraba kakati eddogo gyeriri naye amateeka gaali tegalina bwe gali kubonayizinga olw'ensonga nga tolina bwojja kuŋŋaanya elements zaalyo nti kino na kino kaso biki ebyo byoleka eddogo by'omanyi ebyo ebikola ebyoleka ekigundi ky'eddogo eddogo tetulina gundi anti badega nti mateeka tewaliwo ingredients tusobola kuleeta zooleka ddogo kyova olaba nti waliwo omusango ogumu omukyala omusango ogwo gwali omukyala yafuna okuyombagana omukyala nga mukadde yayombagana ne munne muliraanwa gwe yayombagana naye n'amugamba nti kale ogenda kukiraba n'obwo obwana obukwewaanya buyinza okukya ku makya nga tokyabulina munnange omukyala ng'oli agenda oli omwana we yalwala olunaku lumu omwana n'afa ono n'ajja n'ejjambiya n'amugamba kakazi gwe wassa omwana wange n'amutema bw'atema ono n'amutta ofukosi yakwatibwa ng'avunaanyizibwa omusango gw'okutta omuntu n'aleeta ensonga ng'agamba nti oyo yasoose yaloze omwana wange n'akola ki era yaŋŋambye obwana obunneewaza bugenda kufa omwana n'afa kakati munnange nga tosobola kupuluvinga era ddogo yalisindisa tolina facts z'osobola kuleeta era yamalirizibwa ekyokwekwasa ky'obulogo nga kisuuliddwa ebbali ng'akwatiddwa gwa omusango gumuvunaaniddwa kakati neono ekayunga incidents zibaayo n'obulira abantu nga boogera kino nakiri eddogo gyeriri ne si kayunga yokka mu bitundu byonna ensi yonna n'abazungu balina gye balogera n'abawa eddogo gyeriri mu nsi yonna naye ekayunga naye yadde bitera okubaamu wano nawali naye ate waliwo n'abafa nga Katonda atuusizza baffe ekyo abantu tebakyerabira bino byonna tubyogera naye baŋŋamba n'abaloga mbuno n'ebyo ebyokola bikimala nkikugamba Mukama bw'anaaba ayagadde okitegedde oba osibula jjajja walinda